okuva mu Starlife Herbal Clinic. Twagamba Starlife Herbal Clinic tusangibwa mu paaka empya ku mmotoka z'Egombe Kibibi. Wena gy'oba oviiridde jjamu mu paaka empya, bw'otuuka mu paaka empya buuza emmotoka z'Egombe weesimba bw'otuuka tuna waggulu tuli waggulu ku floor esooka inshallah era oba ng'obuze tukubireko tubeere nga tukupikinga wona woli oba mu tawuni. Enamba esooka okusobola okutufunira enamba 03 56 69 23 ne 0773 32 33 0773 32 oba 0703 56 69 23 yefe abasitali muna ababidu akabagala tulokubagiza n'ebigambo ebigamba ti inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu indahu bi ajalin musamma. Mumikirize nti Allah subhanahu wa ta'ala Allah saba Allah abeerenga babonoka byonna byomuyitamu biidhnillahi ta'ala. Profesa Mungeriemu twongera okusabira abalwadde baffe nga tubawa ebigamba la ba'sa tahurun inshallah, la ba'sa tahurun inshallah. Tusaba Allah jalla jalaluhu Allah abeerenga abonya, Allah abeerenga basuuza Allah subhanahu wa ta'ala yemuwonya. Profesa Mungeriemu olunaku lw'enkya abasuubuzi balina kusinkana omukulembeze w'eggwanga siwe kiri mu mbejja yajongeza babadde bateekateeka lunaku lwa nkya kiri tusaba Allah babeera basinkanye Allah abeere nga ateeka baraka olusiŋŋaano lwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agonza emitima, abeere nga asaasira abasuubuzi birina, abeere nga abakendeeza ku musolo gye bakaaba ebbanga lyonna lyonna. Naye awamu tubakubiriza abasuubuzi mwenna mubeere nga muwa zaka. Omunala muwadde zaka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga emaali yammwe wamu n'ebisuubuzi bammwe Allah ajja kubeera nga abiteekamu omukisa. Omuntu yenna alina abawadde zaka tasobola kusikana kyekimu naddala mu bizinesi ze omuntu yenna z'aba akola biidhnillahi ta'ala. Tubakubiriza ebbanga lyonna mubeere nga muwa zaka muti Allah subhanahu wa ta'ala, mubeere nga mutuukiriza omusolo gwa Allah gwe yabeera nga bakakatako ng'omuntu. Bwe tosobodde tutuukirira house of zaka bajje babeere nga bakubala inshallah babeere nga bajjamu omusolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr. Professor akadde mumbi kitabuzo amaze okuwandiika kirina already okay naye ka namusebu batuwuliriza mwasize mutya mwebala emirimu abalwadde n'abasoomozeddwa nammwe tebakwasa Katonda. Starlife Herbal Clinic ffe tuli wano nga ffe tuli babyabulamu, tuli bajjanjabi abeeyambisa obutonde awamu n'eddagala ekiwarabu. Ekitebe kyaffe ekikulu gye tuyita headquarter Kibibi Gombe stage wano mu kibuga Kampala. Headquarter ekitebe ekikulu akusinziira okutabaagala eggwanga lyonna ate n'okufuluma wabweru. Twategeeza mu nkola ya delivery ababbi buli bw'eggwanga mu nnaku 4 inshallah eddagala limaze okutuukako abali wano munda mu ggwanga ssaawa busaawa okusinziira bw'oli eddagala limaze okutuukako mu nkola ya delivery. Tulina enkola y'okukyalira abadde ya mobile van eweeri, mobile clinic weeri. Tukubiriza abantu okujja okwekebera endwadde ezitali zimu. Omanyi bw'olimiridde tukkiriza endwadde ezimu obungi singa zibanga obudde bukyali zisobola okujjanjabwa ne ziwona. Tulina eddagala lye tujjanjabisa abantu lye tujjamu nga bwe twategeeza omulwadde wa ulcers tujjamu ulcers agamba kuwona oyigeto olina obwenjagala olubuto lwesiba tofuluma eddagala erya liquid wamu eddagala liquid ate nga tuba n'eddagala feni na strong extra lye twategeeza nti eddagala litunulira enva ezisinga okuba ennyingi. Obulwadde bwa ulcers, obulwadde bwa pressure, obulwadde bwa sukaali, omuntu atawaanyizibwa ensigo, alina obuzibu mu kibumba, omuntu oyo agamba n'ekifo ku maaso, ennyingo zinnuma, amagulu, olubuto lwesiba sifuluma, omutwe ogwagana okuwona, tugamba nti jangu mu Starlife Herbal Clinic Katonda ajja kuyisiza ku ddagala eryo ojja kubanga oteera inshallah. Twategeeza nti tetugaba luzaalo wabula tukuwa eddagala erijjawo emiziziko egiyinza okwekiika mu kkubo lyo ery'okuzaala. Tuyinza okukulemera okuzaala ng'olina ebizimba, oyinza okulemera okuzaala enseke zaazibikira, oba ng'enkwaso zirina obuzibu oba ntono oba zakyusa endabika tezisobola kuwuga oba n'omukyala alina ebizimba. So eddagala laffe lino chronic cure tulijjanjabisiza nnyo abafumbo abasoomoozebwa mu ngeri ezitali zimu.
buli tujja wano twogera ku kigambo infection kuba kitambula nnyo naffe kituviirako ebizibu ebyenjawulo omuli okusiyibwa omuli okubundula omuli okufuuyisa nga balagalwa omuli okulumizibwa mu ndira eddagala lino viral chua tuligabye nnyo ku bulwadde obwa infection kwawulo tulaba infection tetwogera ate ku bizibu ebirala byereeta naddala mu bafumbo abaami n'abakyala ekisaawe kitabuka isate abakyala twabakola eddagala lino ladies solution nekaswiti kano omukyala kanuuna okulaba nti kateekateeka obusimu ne gakomyawo embeera y'omukyala okubanga emutambulira bulungi ajja tuwa ripooti omukulu naswifu omusajja w'enkima eddagala ffe eno power booster ku baami ne power form omuli kaswiti kakutekala akanuulibwa ku baami kakoze bulungi nnyo ku baami bafunye okusomoozebwa mu kisaawe nti tosobola kutambula bulungi olwa infection olwa stress n'ebirala bingi ebiri mu kkowa eryo twatunuulira ku ddagala ffe erya swipa ono ayamba nnyo okukola omusaayi alimu ebirungo bya folic acid ebirungo bya iron ebiyamba abalina endwadde ez'enjawulo endwadde nga sickle cell endwadde nga leukemia twagamba nti obulwadde bwe tebuwona wabula tukuwa eddagala lino likuyambako okuba nti likuyamba okuba nti tosoomoozebwa obulwadde obwa sukaali aleesidde abantu bangi okufa okubatimako ebitundu by'emibiri ebitali bimu okufuukuka olususu eddagala lino diabetes liquid form eddagala lino likola bulungi ku bulwadde obwo bwa sukaali bwe twogera ku sukaali twakugamba nti ebimu ku bizibu byaleeta asobola n'okukyankalanya n'okulwaza amannyo nsonga twakola eddagala lino dental solution twagamba jangu n'omutwalo gumu tukuwe dental solution amannya agaluma amannya aganyenyeera jangu tukuwe eddagala eryo baliyita dental solution sukaali era asobola n'okutabula olususu lw'omukyankalana ensonga twakola product za skin omulika oyo kano omuli ne sabbuuni ono omunabisa bulungi abalina oluwumu ebisente ebiguuna enswembi eddagala erikola bulungi nnyo abantu abalina enkovu abantu abalina ensundo tulina products eziyambira ddala ku muntu oyo era omuntu agamba nti omutwe gwagana okuwona mutwe muteezi gwenumira mu kyenyi bwenkutama mpulira gumbubba mpulira ng'ennyondo ezikubba munda tulina eddagala likola ku mutwe omuteezi omulinika oyo kano omuntu kamasaajingako n'abeera nti atambula bulungi ebifuba ssenyiga allergy lubyamira omuntu aziira ssenyiga yagana okuwona n'amawambulago buli kaseera jangu tukuwe eddagala lino eno bagiyita cough natural syrup erimu omubisi gw'enjuki erimu ne mu pharmacy eddagala eryo mweriri sheeka asomesa nnyo wano ku ndwadde eza shaitwin abamegeta amannyo abagugumuka ekiro abeekanga byonna mujje tubuyo eddagala lino abafuuyisa ku buliri abaana abato n'abantu abakulu mwenna mujje tubawe eddagala wekewedde twali twogera ku allergies ne tusomesa okuziira ssenyiga tawuna omutwe gunnuma ne tukusomesa kadagala kaffe kano kanozo drop kateeka mu nnyindo ne kayamba omuntu yabadde tassa abadde aziira alumizibwa munda ayasimula ne tukuwa akadagala kaffe kano ka defender koteeka ku kyayi n'okanywa bunywi ne kagogola amawuggwe ne kajjamu obukyafu ne kajjamu obutwa mu mubiri twakuwa product eno ey'amajaani ne tugamba noba toli mulwadde jangu tukuwa amajaani gano gasobola okugogola omubiri obukyafu n'obutwa allergies ekiwanga ojjakubanga omugejjo okusala amasavu yes abaami bakuliridde emyaka batandika okufuna obuzibu mu prostate ne bazibikira ne bafuuyisa kumukumu amazzi ne gagaana okujja ne gatonnya oliba oliawo ne bamuteekamu n'akapiira eno product yampirivuma eyamba okujjanjaba prostate eyamba okwoza omusaayi eyamba okubalansinga pressure eyamba okubalansinga sukaali ebintu bingi byetukola mu Star Life Herbal Clinic naye akadde kajja ne kadduka ate nga mubukiriza abafuuyisa ku buliri akadagala kaabwe wekale abakozesa ebiragala ga addictions ezo sigala n'omwenge byonna tugamba mukube ku ssimu zaffe bannaye bongere okumanya n'okwebuuza 0703 57 Star Life Herbal Clinic tuli ku Kiriri Gombe stage mu parking mpya. Okay, mwebale kujjanjaba bannayuganda. Omulimu n'omu gukoza abantu basiima. Mwebale kujjanjaba abantu. Amen. Nali agadde mutubuulireko omanyi abakyala n'abaana b'obuwala batera nnyo olumizibwa nga bagenda mu mbeera zaabwe nga bagenda mu nsonga kale kankyogere bwe ntyo balumizibwa nnyo obuzibu buno buva ku ki olowooza
kyekibaviirako okubanga balumizibwa. Professor Kiga tula mwezi mulamba okusomesa ekibuuzo ekibuuzo kinene kiwanvu naye kakitumetemeko mpola akadde akanabeera wati tunakiddira nakugambako wano mubejja nti ozaala omwana nga muwala kimufuula omuwala kwekuba n'ebitundu ebyekikyala kakati ebitundu ebyekikyala okuva eno wansi ku mwago nabaana cervix nabaana uterus enseke fallopian tubes ovaries ezikola amagi kati ovaries ezo oba ebiso ebikola amagi g'omwana oyo omuwala gajjiramu gonna naye nga mato amagi ago gaba mangi gali miliyoni nga kumpi emu kitundu ku bbiri oba ku bbiri kitundu kakati bwe tuyingira mu stage bayita puberty okuva ku myaka nga 7 yes okusinziira ku area wajoobeera omubiri gutandika okuzaala eddagala ze bayita hormones ezigulagirira engeri ki gigenda okweyisaamu eddagala lyo lirikuza amagi liritandika okugatambuza kati otutuuka ku stage endala gye bayita menake kitegeeza nti kati omuntu asobolera ddala okutandika okulaba ennaku ze kakati hormones ezo zikwata ejji ne lizikuza ne lizivuga ne lizitambuza watabaawo kye tuyita fertilization nti wabaddewo okutabagana kitegeeza nabaana yo buli mwezi bayetegese nti ogenda kufuna olubuto ebeera ready ebaako lining ebisenge byezimbamu kakati ejji lino bwerijja nga teryabadde fertilized nabaana yeekamula naye ng'okwekamula kuno oba kyoyita contractions era kireetebwa hormones buli kaseera zo zirinnya nga bwezikka yes hormones zirinnya nga bwezikka kati waliwo hormone gye bayita prostaglandin olwo eragira nabaana okwekamula ofuna contractions olabe nti ogenzeemu mu nsonga n'ofuna ekigambo kye tuyita menstruation kakati menstruation yeno bweba etandika oluusi efuna ebizibu esoomoozebwa ate erina gyenekiranga emyaka gigenze era nayo tujja kulabayo era okusoomoozebwa kakati awo abayonaani Greece bwe bajjira ekigambo kye baatuuma ne bakiyita dis kitegeeza pain obulumi menorrhea yes omusawo n'agamba nti dysmenorrhea kwe kulumizibwa ng'ogenze mu nsonga kakati ekintu ekyo tukitunuulira emirundi ebiri omulundi ogusooka tukiyita primary omulundi ogwokubiri tukiyita secondary kati primary tutunuulira nnyo abakyala bakyali abato naddala bali wansi w'emyaka nga 25 yes okudda okubeera ku myaka nga 12 13 paka awo kwa 25 kyetuyita primary dysmenorrhea kati abakyala batera nnyo okulumizibwa mu mbeera eyo naye ng'ate oluusi tebalina nnyo koozi tewali nnyo nsonga omubiri tegunnaba kumanyiira kyakkola omubiri guzaala homoni nnyingi ne zigutuma gwekamule nnyo twogera ku nabaana bwebanga erina kubeera like okuproducinga homoni ejjuza akacupa kano kamu eyinza okwesenga nti producing ejjuza guno gukeba ogunene kiseera gugenda kugituma ofune contractions nnyingi olwoka ofune cramping olumizibwe nnyo afuna cramps era abantu abo oluusi kigenda kikendeera with the age gy'okoma okula oba abamu ne bamala okuzaalako kakati ate ne wabaawo kyetuyita secondary abakyala bali myaka 25 n'okudda waggulu nayo tulabe primary kati omulundi ogunaddako tujja kutandikira ku secondary kakati abakyala abalumizibwa nga bali mu nsonga awo tumala okutunuulira nti eno primary cause oba secondary cause then tubawa eddagala kuba nja kukulagako maaso awo nti abamu ku secondary abamu babeeramu ne infection tujja kuzoogerako yensonga lwaki abo tubateerako eddagala lino viral cure ne tubateerako eddagala lino clear liquid ne tubateerako n'eddagala lino lye bayita stopper extra abamu ne tubateerako n'eddagala lino erikolebwa mu kakomera gye bayita cypress kubanga ddagala lirimu ebirungo ebifumbekeddemu ebibalansinga ebitereeza hormones ez'abakyala eriyamba maaso kuba nabaana tujja gyogerako maaso awo tukulage nti ensawo yazimbibwa maasos ebinywa abantu bakuulira abantu abo tubawa ddagala ki namba yesimu eno kasituka tufuna ono pale fm wanje waalaikum salamu warahmatullah tusaba Allah akkirize nyabo amanya go nyabo enyabo amina ya rabbi nyabo enyabo enyabo
Professor jaga atenga dozi ya chupa aja tujja kumusaba ngera ko bakusomera inshallah 070 atano mukaga nkaga mwenda abiri musatu tujja kuba tujumuira we wow not musanvu tano mwenda ko misanvu mwenda not ngo ine kibuzo apale femu wanji ono katumwa Yusufu muzo wa boda katumu katale esemu yamba dembuza teka esemu nina mama wange alikayaza obusiika mama wange nakaja ku kulisino mukazejire enkima naye amagulu gano mu nnyingo gamusumbuwa nnyo era bwanfuire essimu n'empuli yange ennaku enkwata kyenjagala sekoziremu ngenda kukola ntya eddagala ndifuna ntya katuma twasomesa ku ndwadde ezikwata abakulidde emyaka arthritis, osteoporosis, osteoarthritis, ndwadde z'abakadde, calcium akendedde, zinc akendedde. Tumusaba yongera ku bibiso byaffe eri 0703 atano mukaga 56 nkaga mwenda 23 tujja kuba tumukola delivery abo wali no tunga tuwumba palo wanje yesebo wabale kuwuliriza sebo esebo galagala kali akaswiti kaina nayo kakola muki kalwako nga kalimu mukinoko kaswiti ko baddo yagala kubanga kalina omulamwa akadagala ako twakasomesa tukakola mu bibala izo kyoli akawoomerera kalina akawo naye nga ekikulu si kuwoomerera wabula emigaso gye kakola nti kajjanja okuva ku prostate okuzigula emisuwa balancing obusemu izo kyaba abakakozesezzaako bakawaako obujuliza tandakakozesa tumugamba ayongera akube ku simu yaffe eri 0703 atano mukaga 56 23 oba ajje wano ku Kibibi Gombe stage wetusinzira okujjanja n'okukola delivery bwetuva wano obubaka bungi Dr. Neema w'Ekibuli Nasolo abuuza nti gynecologist abuuza nti takase eggwanga eddagala lyetukozesa nga tujja nabalwadde abalumizibwa nga bageze mu nsonga inshallah tubenga tufundike gynecologist aba mukugu musawo yakuka mu kujjanjaba endwadde ez'abakyala era ensonga kya abuuza kubikwatagana n'abakyala tukakasa mukama waffe nti tulina eddagala eriyamba okujjanjaba omukyala alumizibwa mu nsonga either primary cause oba secondary dysmenorrhea eddagala viral chua eddagala clear liquid eddagala stopper extra ne cypress formula omukyala alina alumizibwa ajje tumuwa eddagala eryo nga tujja ogenda nga twongera okulambula mu maaso inshallah. Professor Dr. Luwagawo Nakasero akutumidde Dr. Wamagumba agenda asaba Allah aberenga kuwa mkono kuonya fena musala Allah aberenga kuwa mkono kuonya sababu wano tutegeze gwanga tugenda kola ki bale tuva tugenda kebera muje tubakebera endwadde butuva tugenda kola delivery wala dagala dagali amanyawe ekyambogo tugenda kulisindika butuva wano tugenda kujjanjaba muje mwebuze twagamba counseling yabwere tukola di professor tukola kuva ku Monday paka ku Lwomukaga sawa 12 ezokumacha paka sawa 12 ezakawungezi wa barakallahu fikum وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Genda mawulire agocha mu bujivuni nansumba Nazira Chiko nsaba mukama katonda akunkumire tetuwerabira okubulako kumasha Dr. Faith Bukenya yatusedda ya unpacking ewe wawo wamo ne inside story siba bulungi weraba Iko Mpako zijja